ebya former speaker wa parliament y'eggwanga Uganda Anita Amongo byongeredde ddala okwonooneka oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubyongeramu amafuta. Bampita Kalirugambo Promax Simple MC, njagala otambuze video, njagala ovuge video all along. Anita Amongo abadde akola bukubirire nnyo okulaba nga asuula ekibiina kya National Unity Platform. In fact ebadde her main focus. Bassebo ne banyabo kirabika eyali ayagala osuula NUP yandibanga yasuuliddwa. Mbuuza lwaki. Nabagambye ku mukutu kwazeeko kubaddeko abasinga mubadde temumanyi. Kubaddeko omukulu amanyikibwa nga Tabs. Olaba lumbuye kyakola eri ku Facebook. Ate wano ku mukutu gwa X waliyo omwami amanyikibwa nga Tabs. Tabs ono is one of the official camera persons aba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Tabs okuva ensonga za Anita Amongo ezatandika abadde atuwa information in real time, ate nga information wayitawo ebbanga lya almost hours ne tuzuula nti information ye entuufu. Kati post gyasembeyo okukola bassebo ne bannyabo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amuweereza ekizike n'amugamba kikubeere mwebale mulimu gw'okola. Agenze ku mukutu gwe n'agamba nti Turbulence, I have sent you some small data on your phone. I can't send any other third parties since I'm told Sudden Magic yamalayo n'ekizike kyammwe. Bobi Wine amusindikidde ekizike ku ssimu ye ng'amwebaza olw'omulimu gw'akola. Naye amugambye sisobola kusindika muntu mulala because lwe nasembayo sindika ekizike kirabika yakiisa mu Dani Magic n'ayita ku nsonda. Leero akimuwadde in person. N'amaliriza n'amugamba thank you so much Mr. President. Kati kazivuge. Tabs president we gwe mmanya ali ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu post oyinza obutalaamu linnya lya Bobi Wine. Naye kasita agenze wansi n'agamba thank you so much Mr. President. Kati kazivuge kiba kitegeeza President yamwongedde amafuta okubanga ateekamu omuliro mu ggaali n'agamba kati zivuge. Bassebo ne bannyabo guess what? Tabs abadde nga gwe basindise nti owaaye tandika okusabula. Agambye tandika okusabula. Guess what? Atandikiddewo. Twasembeyo ng'atugamba nti Commissioner General wa URA bamuyise ku plot 1 agende n'ebipapula ebiraga buli kintu Anita Amongo kyabadde ayingiza mu ggwanga kw'ossa ne ba 4 backbench commissioners. Kati aleesa amalala Tabs ku kamera. Agambye nti yet to confirm the news that the Commissioner of Land Registration has been summoned to plot 1 together with all the land titles in Uganda linked to Anita Amongo Tayebwa and the 4 backbench commissioners of the 11th Parliament. That he is supposed to show up on Monday, but time not specified. Nga baakayita owa URA kigambibwa nti Noah Lands ayitiddwa, naye mu kuyitibwa kwe alina okujja n'ebyapa byonna ebiri linked ku Anita Amongo, Thomas Tayebwa ne ba backbench commissioners abana aba 11th Parliament. Kuba backbench commissioners bassebo ne bannyabo kuliko omukulu Mathias Mpuuga. Kati ka firimu kalabika kavudde ku nnyanjula bassebo ne bannyabo tusimbudde. Agamawulire agaleese nga Kyagulanyi yakamuwa ekizike. Ogategedde
amawulire amalala agalese nga yakafuna ekizike kya president tabs agambye nti we might see a new administration at FUFA soon, maybe way before AFCON. Ogwanga and the entire FUFA are yet to receive their summon to record statements with a certain agency. Ono tabs agenda tutta. Tabu zijju. Wetwogera ku FUFA kiki ekikujjira mu bwongo obwo gwe ssebo banya bandaba. Wetwogera ku FUFA ekikujjira mu bwongo ye mwami wa Anita Amongo speaker amanyikibwa nga Magogo Hashim. Magogo Hashim ye president wa FUFA. Kigambibwa nti Ogwanga minister ne FUFA yonna nabo bagenda yitibwa okubaako nebebera ba nebye batebya ku nkwasaganya ya FUFA. Era nga kigambibwa nti administration ya FUFA okuva ku president Magogo eridaikiri okubanga ekyusibwa before Africa Cup of Nations. Ekiyumba bakiyuya mama, ekiyumba bakiyuya mama, ekiyumba bakiyuya. Kali Lugambo Promax naye nga basebo ne banyabo asinga okuba ow'amaanyi mu nsonga eno si mulala bamuyita tabs. Tabs olumuwadde ekizike, president oluwadde tabs ekizike abadde nga gwe basaze. Mu mawulire amalala tabs galese nga president yakamuwa ekizike because yagambye wali thank you Mr. President kati kazivuge alesa amalala gegaliwa. Electoral Commission officials of Masaka, Bukedea and Mitoma are already in Entebbe waiting to meet the old man. He has in his custody both written and recorded reports on those electoral areas in particular. Abakulembere ebyokulonda mu district ye Masaka ewava Nameere. Abakulembere ebyokulonda mu district ye Bukedea ewava Anita Amongo. Abakulembere ebyokulonda mu district ye Mitoma ewava Tayebwa already bali Entebbe mu State House balinda kufuna biragiro bipya. Guno gunagwa tabuzi nga tabuse. Tabuzi ju president wabakwadde zikiro akubande mwavu tabuzi nange nandikwadde at least efite. Omwana atabuse. Tabuzi alina okuba essaawa zino nga bannayuganda bamwetoolodde nga bamukuuma because bayinza omuli awo. Kuba simanyi tabuzi jajja mawulire gano naye buli mawulire omanyi lwaki kati ntandise okugoberera tabuzi buli gulire eryaleeta mu ddakiika ntono nnyo tuzuula atugambye nti Electoral Commission officials okuva e Masaka, Bukedea n'Emitoma already bali Entebbe. We are likely to see a change ku mubaka we Bukedea. We are likely to see a change ku mubaka we Mitoma. We are likely to see a change ku mubaka we Masaka. Owe Bukedea yali under house arrest Anita Amongo. Owe Masaka ye yatwaliddwa alabika ali mu basement Nameere Justin. Owe Mitoma yandibanga yekwese wansi w'ekitanda. Mpuliddeko nti Magogo eggwanga alifulumye. Simanyi oba bituufu. Wootunuulya ebifo tabs byamenshonize mu tweet ye. Masaka, okulonda kwe Masaka kwabaddemu obuvuyo. Nameere yalangirirwa mivuyo. Anita Amongo ye yafuba okulaba nga alemesa abantu omwesimbako. Bamulangirira unopposite kati bagenda bikozesa against her. Emitoma nayo bafuba okulaba nga balemesa abantu okwesimba ku Tayebwa. Kati wetwogerera essaawa zino katandise okubajjuntuka bassebo ne bannyabo. Tabuze ku kamera bamuwadde ekizike naye tabuze atabuse. Tabuze atabuse. Kati gwandaba ku mukutu njagala ovuge video amanya bampita Kali Lugambo Promax Simple MC okuva mu Zaid Lighting Store tuyina amatala bassebo ne bannyabo
eyeetaaza amataala gonna tukubire ku simu zaffe eziri awo wansi. We are ready to serve you. Bampita Simple.